The Lord had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. And he brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was his name. Mercy, without being coerced, without any undue influence, without any force. I get to love you, and I'm taking you to be my wedded wife. From now henceforth, until death do us apart. Okusemberera abakungu Pastor Bunjo naseddaga mu kyaki namulabanga ng'abuuzako babishopu eri siyina mukisa gwonna nga mwagala nga bw'okiwulira nga Pastor Kimuli aba akyama ku geeti bamutuukiza babishopu bamuyisawo buyisa ng'otya n'okutya noga wayika tubaleke naye Samwiri oyo muntu wa mikwano era namwewunyaga ng'akolagana n'abakulu ne ng'ate Sawula alagulira wamu ne bannabbi kati socially wawaggulu nnyo emikwano agenda mugenzi n'asoma bw'ati anajja n'emikwano gy'otayinza kumanyi internationally buli wamu bonna oyesa anti mwagala kuwulira bino ng'amuntu afudde omufune mumuwa kurediti nga takyasobola wadde okuzimbamu naye nze bino kamukuwulire mubeere bakubi. Ekyokusatu intellectual abasinga mulina honorary doctorates abalokole musasula y'akasente ne bakutikirayo ekintwako nimugenda amwewana tuli ba dokita naye ono dokita ng'asomye ow'ebitabo oyo dokita wa bitabo fe okuvayo twasisinkana twagamba nti mwene kyaki kusoma kuliko palusale teeka ewaffe tusoma wakiri ensomayo first term ne tugamba drop out kati tusoma ebyokusomera ddala nali mbuulira ne muganja asoma mateeka nange ayayagala kukyusa dde mu theology nituteeko hantu ate n'olwekyo ate omuntu yamuteeseteese naye amasosade naye sijajoga mulungi singa mulungi lumu n'antwala mu kyaki nga simanyiyendaga mugenda mukavuga mukwenyaga tambirangako mu kyaki naye mubintu tomanyi bafuna omanyi bulungi nnyo naye nga tayimu tennatuuka naye nina okutuuka mu kyaki lwaki kiwanga bintu ezijja wangu tuyi this is beautiful nani njayala okujja kuwala era eyantwala omusaku asinamukuye so ate era You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata video n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is BGP events. Essaawa zaali 10 ez'okumakya 11 ng'omukolo twagumaliriza dda kubanga normally bwe tukola omukolo tuba twagala abagole bajje ku makya tubakube ebifaananyi ku makya nga temunagenda mu muntu yenna mu decoration ng'akyali so neat. Omanyi decoration bamala omutuulamu alina engeri gy'abulaabulamu kuba ku mmeeza kubeerako ensawo kuliko ebyokulya biki naye wano ng'akyali empty nga tewali yamutuddemu abeera mulungi. Tuba twagala abagole ne bakubibwa ebifaananyi. Kati olaba wano emmotoka z'abagole zino tukeera ne tuzitimba emmotoka z'abagole, olaba abaana bange bali bize mu kutimba emmotoka ezo, then omugole ate n'alyoka ajja. Kyannaku nnyo omugole okujja omukuba ebifaananyi nga decorator tannamaliriza, nga tannaba kumaliriza tekiba kirungi. Though ffe time is our core value. Time is our core value. Many times I do my work so perfectly that by morning everything is done, but omukolo we tuba tetwaguweereddwa 100%. Some saloon tend to delay, saloon people tend to delay the bagole and they don't even take their first photos. Kati in that way naye nze mbeera maliriza emirimu gyange kubanga time is my core value. Time, integrity, flexibility, excellence and hard work. Those are my core values. So katwana abagole bwe baamaliriza okubibwa ebifaananyi with the short clips, then baagenda ku church Mulawa. Omugole omukyala yali ava ku church ya Apostle Dr. John Michael Chimuli ambale nagamba John kuba John Bunjo yaliyo Apostle. So wamutume Michael Chimuli gye baabagattira omukyala gy'ava Masi naye ate omwami Council Samuel aviira ku Harvest Teaching Ministry wa Pastor Gerard Mukuye, bonna abasumba b'abagole baaliwo. Bagole baavaawo ne tugenda ku church okubabeera nga bagatera mugenda kuba mulaba waneeno nga bali mu church babagatta. Mu church omwo twatema black and white era omukolo gwali mulungi nnyo. Abagenyi abakulu abaaliwo awo basumba bajja kuba kanso muntu w'abantu. Nalabako omusumba Fred Lubega wa ku UCC, ndabako Apostle Dennis Musoke from UCC, Musumba Gerard Mukuye of course yaliwo, Apostle Michael Chimuli of course yaliwo, then nalabako Pastor Tamale wa CDMI, nalabako Apostle John Bunjo wa Christian Restoration Ministries. Ate ku reception waliyo Professor Simeon Kayuwa and other pastors. Mukolo guno gwatambula bulungi ddala. Twagulimu, Mukama yatuwa ekisa, buli kimu ne tukikwasaganya bulungi nga bwe kyatuweebwa. Ne tugattako value ku bagole baffe bano. So abagole baavaawo then baagenda mu bifaananyi era kati wano ogenda kuba tulaba church nga bwe yatambula, then ate nkuzeeko wali ku reception olabe that finished deco we twali nga tumumaliriza bulungi nga tannagenda mu bantu, olabe nga bwe yali afaanana. Then ate nina video gye nasooka okukola eriko video eyo eriko behind the scenes decoration, then kati ate eno eriko church, then ate mu church
after church then reception. Mukama abanjagalire nnyo. Amiina era amiina. Mweyongera okutugoberera era ku scroll awo ebitukwatako n'ennamba kweri. Muje mutuwa emirimu akalango nga tumaliriza ogenda kukalaba ate ne Crispback eri mu kuyita beera ng'osoma byekola ate ebyo byonna tubikola. Otuwe services tukolere omukolo okukuweesa ekitiibwa naawe gy'oli ogambe yes nti BGP ekola. Tulina services nga bw'oziraba awo decoration, music system, PS music system, photography, videography, sharing, management and planning, tutunda amakanzu, tulina tukufumbira emmere. Gwe tubuulire service ki gy'oyagala, otukwasa omukolo gwonna oba otuwa mu services ezimu tukolera omukolo naawe ogambe nti ddala abantu bano balungi ddala. So tunaakwatagana mu mukolo ogunaddako ate mu playlist yaffe muno mulimu emikolo mingi. Yitayo olabe bye tukola. Mukama anaakuweesa. Amen. Nkubuulire nno era mu kiseera kino omugole omukyala agenda kuba nga abazadde be bamuyingiza mu nnyumba ya Mukama. Katufuna oluyimba.
engalo ez'amaanyi n'akalulu. Bakiyita Full House. Hallelujah! Ya Apostle Kimuli ayingiddewo. Omuwala asabirako eno mu kyaki ate omwami akunganira abeera abajulirwa ku mukolo gwa leero nga Samwiri atwala Mase n'omukyala we n'okusiima okubeerawo kwa Mukama n'okubeerawo kw'abasajja ba Katonda Omutume John Bonjo ali wakati gaffe tebatambuza tujja okujulira mu mpisa ennyingi omanyi nti mukwano gwonnyo omusumba mukuye manyi nti si mukwano gw'obugwana bwo naye gw'omusumba tebutukwaniriza omusumba okuva ku UCC Saasire oluusi amanya gankyankala nakondooza omusumba Lubega Musanyusa okulaba naawe bali kujja kubeerawo taata wa Alvin yo weeno ye taata lweri kikkirizibwa kama yeebazibwa taata yasiima kusumbibwa ku UCC omwana n'asiima okusumbibwa mu kisejeema kama yeebazibwa abana baweza emyaka 18 beesalirawo. Marriage is one of God's most beautiful gifts, a covenant of love, of fruitfulness, faithfulness as well, and partnership. It is more than a ceremony. The reason we're here. It is a sacred promise made before God and His witnesses. So, Sunday Ambassador, today you were standing here at the doorway of a lifelong journey. Love has brought you here, but commitment will carry you forward. And the feelings will rise and fall, but covenant love chooses each day to remain, to forgive, to serve, to listen, and also to grow. The Word of God reminds us in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12, two are better than one because they have a good reward for their labor. If they fall, one will lift up his companion, though one may be overpowered by another, two can withstand him. The threecord is not quickly broken. So today you are not just two, you are three. Because when Christ is at the center of your marriage, your love is strengthened, your burdens are shared, and your home becomes a place of peace. Let prayer be your anchor, forgiveness be your habit,
kindness be your language, and patience be your state guide. Samuel, have mercy, not only in words, but in action. Protect her heart, honor her dreams, and also lead with humility and kindness. Mercy, cherish Samuel with respect and encouragement. Stand beside him with strength and grace. Build a home with laughter, where laughter is frequent. Apologize where necessary, and let apologies always be sincere, and God's presence is welcome in that home. Remember that marriage is not about perfection, but perseverance. It is choosing each other, especially on ordinary days. May your love be fresh. Unganye maaso ga Katonda mu maaso g'ekibiina kino okugatta wamu Samuel Ssenyonjo ne Masse Emugisha nga tukuŋŋaanye okubagatta mu kufumbiriganwa obutukuvu. Kintu kye tugenda okukola wano kigambo kya kitiibwa. Mukama kye yalagira abantu nga tebannaba kwonoona. Kitulaga ebyomubiri gwa Kristo. Situnnaba genda maaso, ngenda okusaba omulundi ogusemba tugumaliriza tewabangawo omuntu yenna ajja. Wabanga waliwo omuntu mu makati gaffe ng'olina ensonga ey'amazima gy'omanyi obeera abantu bano okufumbirirwa na mufumbo obutukuvu ogyogere ekiseera kino kyegenda. Bw'ebanga teriiwo ogenda kusirika emirembe gyonna. Era nammwe abagole bali mu maaso gaffe wano bagamba era mbalagira mmwe mulembi nga bwe muliddamu ku lunaku olw'entiisa olw'omusango ebigambo eby'ekyama eby'omutima gyonna emitima bwe giryerabisibwa. Omu ku mmwe bw'abanga alina ensonga yonna ebalobe okugattibwa obulungi bufumbo obutukuvu ajjatule kaakano, kubanga mutegeere ddala nti omuntu bw'agattibwa ng'ekigambo kya Mukama bwe kiragira tasobola kuzza mabega kirayiro ekyo obweyamo obwo n'endagalo gy'abayingiddemu. Kibadde nsaba wabaawo omu ku mmwe alina ensonga yonna ebalobera okufumbirirana leero nga bagirowoozeza ekiro oba mukulu wano nga mujja kubanga temunnatuuka agyogere era bweteebeewo ogenda kusibika emirembe gyonna. So beginning with Samuel, if you have a reason why you should not marry Masse today, can you please tell us the reason? Wetebaawo kitugambe abakwakazi endala omukompeso tukiwulire. Masse kakirika ate muwulire bulungi nga siwulire eddoboozi lya Masse Kalibwana. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoices in right. Love bears all things, believes all things, and endures all things. If you keep this steadfast love before you and remain faithful to each other, and endeavor to fulfill the vows you are now about to make, God's blessing will be upon you, and the home you establish will endure through life's every challenge. So today, I will
first ask Samuel if that is the mercy you know before you continue. Njagala kuwulira nga Samuel agamba nti yooyo, is that your bride? So, Samuel Senyonjo, will you have Mercy Kebelisha to be your wedded wife? To live together in a holy estate of matrimony? Will you love her? Will you comfort her? Will you honor her, protect her, keep her in sickness and in health? And forsaking all other women, keep yourself only for her, so long as you both shall live. If you will, you can say, I will, with the help of the Lord. Validly, I will with the help of God. Maseke Elisha, will you have this man Samuel Senyonjo to be your wedded husband? To live together in holy estate of matrimony? Will you love him? Will you comfort him? Will you honor him, protect and keep him in sickness and in health, and forsaking all other men? Keep yourself only for him, so long as you both shall live. If you will, you can say, I will, with the help of the Lord. Amen. Yes, we agree. Amen. Hallelujah. Jambo kimu kiwulira omukulu ono atwale manyoko waddeyo obudde bulaba bulungi si batya tobanja mukama wozi omawusibu okolera ekintu kimu today. Kwata omukono gw'okuteeka ogw'amaaso okuteeka mu gwasa enyonjo. Yes. Kimala ate tofuuka reverend n'ogatta. So today, this marriage of Samuel and Mercy unites two families and creates one new one. And these two people will ask your blessing, and after consenting, I believe that you are no longer two families, you are one family. Kama yebazibwe ekyali family yawa neyawa n'ekyaggwe kakati mwenna muli wamu, temukomangawo ne mwekwasa ekintu kyonna. Kati isingiro si wala n'ekyaggwe tewakyali wala. Mukama yeebazibwe, ekyo mwandi kisanyukidde. As we continue, I want to remind this scripture to these two lovebirds, this couple that is about to exchange the vows. In the book of Genesis chapter 2 verse 18, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. And now the Lord had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. And he brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was his name. It's I, Samuel Senyonjo,
I, Samuel Senyonyo, to take you, Mercy, Kemisha, to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better or worse, for better, for worse, in plenty and in want, in plenty and in want, in joy and in sorrow, in joy and in sorrow, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, till death do us apart. till death do us apart. And thereto And then too, I pledge you my faith I pledge you my faith according to God's holy law. according to God's holy law. And this is my sworn vow. And this is my sworn vow. Amen. Amen. Thank you, Samson, to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better or worse, in plenty and in want, in joy and in sorrow, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart. And thereto I pledge you my faith according to God's holy law. And this is my sworn vow. Amen. Era no ino kusochikola mu bibyo bye. Byogedde ebisooka ez'ebikuwadde agala yogere biva ku mutima gw'ebimasi. Ensembedde olw'obweyamo obubwo obuva ku mutima. Your mercy, without being coerced, without any undue influence, without any force. I'm going to love you, and I'm taking you to be my wedded wife. From now henceforth, until death do us apart. Era birina mwana okwegisa ennyo buli mutima gwe era asobola otulagako kyalina mutima ekyalowooza n'obweyamo bwawe omuntu ono bwagenda okumala naye ebbanga lyonna agenda kuzuukuka emyaka 2 okuva kati olaba oyo yekka tolina mulala olampola olunaku lusooka amaka gugweko myaka 10 myaka 2 omu kiwe obweyamo bwo that comes from Love you, not any other person, to honor you, to cherish you. Thank you so much for loving me, keeping your word. We are here together to glorify the name of the Lord. I love you and love you and love you. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory that things he has done. Every covenant has a seal, and every covenant must have a sign that we have entered into covenant. So there are always people who say, but these rings are not in the Bible. No. Every covenant has a seal. Circumcision is a seal. Baptism on this side is a seal of the covenant. And in marriage,
These rings were invented to seal up, to be a sign. Kama yebazibwe. Gwe bw'oba oyagala kwekamba etayi ng'otubuzabuza. Oyagala tubeere bantu bakulu. Eka abantu batunuulire engalo eyo bategeere nti ono bamukola ki? Obuzaabuza. Ogamba omwana omuwala bamugaa nti neetwandibagenda okubuuza nti ate ye aliko akuuma ako agakakasa nti wasibwa munjagaza kiba kyonyonyogera. Olw'ekirabo ekyokwagala kye watulaga okuyita mu Kristo Yesu ng'awaayo obulamu bwe ku lwaffe. Era tukwebaza nti omukwano gwo ogwannamaddala gw'oteeka wakati wa Samuel ne Mase. Muleme kubaamu bukuusa wabula buli omu okwerekereza ku lwa munne. Tulangirira omukisa Mukama ku mpeta zino zibabeerera akabonero nga bulijjo nti omukwano gwabwe teguliiko kkomo ng'omukwano oguli wakati wa Kristo n'ekkanisa, era obanyweze obufumbo bwabwe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. I give you this ring as a sign of our marriage. as a sign of our marriage. With my body I honor you. My body, I honor. With my body I honor you. With my body, I honor you. That I am, I give to you. I give to you. And all that I have, And all that I have, I share with you. I share with In you. the name of the Father, In the name of the Father, Son, Son, and the Holy Spirit. and Then Massa is sealed up. Which are Massa from Lord. Massa. I love Samuel Samuel. Give me this one. I give you this ring As a sign of our marriage. as a sign of our marriage. With my body I honor you. My body, I honor you. All that I am, All that I I am, give to you. I give to And you. all that I have, And all that I I share with you. I share with In you. the name of God, In the name of the the Father, Father, Son, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Mkono mikono mwelekee mikono hivyo. Hallelujah. Kwagalako kuchira byonna yejulo zafama tunaye egomba nokuwulira wona ekisa kyo kinene wekiri going to pray for them. And feel free to lay hands on them. Feel free to put your hands. Father, in the name What of is your child? Father, in the name of Jesus Christ, we want to thank you, Father, we want to bless you, Mukama Katonda kitaffe tukwebaza kubanga omulungi, tukwebaza olw'ekirabo ekyabamulakulaka, tusaba omukisa okuba gy'oli Mukama, ebyo ekitiibwa kyo n'obulungi n'okusaasiramu bibeerenga ekyokuddamu gye baliiri Mukama Katonda wange, bawe emirembe, bawe amagezi, bawe amaanyi, bawe amagezi, bawe ezzadde, bakole bulungi Mukama Katonda waffe, tukusinza tukugulumiza kubanga oli mulungi. Tubasabira omukisa ogw'Ibulayimu n'Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.
Mwami Seigneur, we use our child. So, I shall deal each to the other, and have declared the same by joining hands and giving and receiving drinks. Therefore, by the authority granted to me as a minister of Jesus Christ and by the government of Uganda, I would like to pronounce these two as husband and wife of this man. Lero twawuliriza sana ng'obanjulira abantu banjulira Samwiri Masi ng'abafuusa omuntu omwami n'omukyala Ssenyonjo. Katonda kyeyagatta awamu tewabangawo muntu, tewabangawo owooluganda, tewabangawo omulogo, tewabangawo ekyoto kya Setaani, tewabangawo amaanyi ag'ekizikiza, tewabangawo emyoyo gitayagala bufumbo egyawukanya Katonda ky'agasse. Okuva leero ennaku zonna okutuusa okufa okubaakwanya era ng'ebirayiro bibalayikanyena. Today I would like you to receive Mr. and Mrs. Ssenyonjo. See what the Lord has done. See what the Lord has done. One more time, see what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What they waited for, the Lord has done for them. See what the Lord has done. Kuyingira mu institute eno namalamu emyaka emingi sikyagiremu kati naye kugiriramu experience abayebasi saabangibwa paka owange byagenda eyalaba ku mukazi mulala eyalaba ku mwana avuga ebbaka azali ekyo twakiweza saye mbeere bwe mutyo
ensaba kisaba busabe bamugenda okusayiringa ebitabo ekintu kino akitegeera bulungi. Omusumba wamajja kukola ajja kukiwulira nga wulira ekitundu musaayo. Bebaza abazadde okuba nti okuzizza abaana bano bakkiriza okujja ebirayiro bino kama bawundi muli Mike bile kumungaliza Mike Pastor Kamale ne abantu bafuna bali ku kanisa lino so kati kuleko sidi Mike ngalo olw'okutukolera akafa akalungi batumangedde abalokole ebiwempe kale tuvanga omuntu ng'ajeera ate bwafuutuka ayinza okusinga nina n'ennyumba ze nalabanga eddanga za bbeeyi z'amaanyi era abamu bwe twazimba nga tebali tubatunula waggulu kawupa ate nga baatugereka naye njagala sewapekyo appreciate you n'abantu b'okola nabo tuyombokera ekifo ekirungi sayize epaasa kupya nakikoonamu naffe se tugenda kukopa tukolebwe bityo omulembe gwakyuse abazadde abatuzaalirako emikisa n'abazadde bonna batudde wamu abatuzaalira Ssennyonjo baneemwebale nange ndi muzadde emisajja mufumbo nkyafuba by'obufumbo obyepankiramu lwomalako omwaka bwebaza Mukama abangi nyindigozi byononese ku kituuti osuka byononese bakira byononese nabo balina ebizibu zibekuba babikumirayo naye bannange buli mwaka tekwasa tumwena naye temukaana kisa kubanga ebitetula amaka nabama bali wano bafunayo daawo okubiri waliwo mama mpega ne mama gundi naye binange asamaze mujja kuwulirira wano kawazi oluganda naye kisa kyamukama kikikuma relationship era relationship nga yakumuntu anything to do with relationship kibamu obuzibu ate abantu balina emizingo mingi gyogera kulaba akembwakazi
Yogera bakengo kazi kayike bajja nako kawesiti baka isi kati naye is grace ekyo kyebaliza Mukama. Era ni musajja n'obulyo okugenda awo ebbanga kikisiza abaana bonna ebiggwaayo. Ekyokulala abaana bonna baafufuka. Kati tulina audacity to speak singa atulayo ebyo byabufumbo okutandika bitwala egibeerawo babiyitamu n'ebiwango ojja funa ebibeera romansi weddewo nakamakoti gaweddewo ejjamulaga olabe empisi naye alabe enkojo bayita sina looya aleke olugezigezi lwa looya buli kantu akabala buli kakake ebyo byonna bigumiikirize maama nzegabantu bufundo bulimu ebitawaana begina okuwangula. Anything that has challenges is good because it brings change. Whenever you face a challenge, it's an opportunity to rectify things, to reorder things, to realign things, to get it better. Anybody who calls a problem a demon, that's why sometimes people who over-demonize are here. Yes, they are demons, but they also there are behaviors that need to be changed. Mtu mchafu na gani vitu mwingine mesiza kwa mchafu bongo sawa kaa. Tabula bintu kana njane mesokola bulu Uganda tusiba mchachi kufuruta gendo okololi okosabe kati sebo ebizibijja kubaawo kino yamanyi kandi nimanyi otugenda mwana wanachala anebaba naye sebo biri bebagamba byajirwa ebyo tebabagamba byafumbiro kati oyingira buyingira efumbiro ekiro kyolwaleero obyokotegere kyobayitira embaga obyagala osubira gatajja kulaba bulaza kikugambanga veterani guma gamba nti amiina guma bugumi senyonyo namulaba nnaku ntono nnyo poso kimuli lwafuna emikwano zontuono kato wange oba nze kato banze kengenda kweze yakola birthday nenkakasa nti asinga naye tanasinga kuba mama nge yanzalira munnaku manyi bakuzalira munnaku tomanya birthday nali manyi n'emyaka nkaaga ate yangambye awe n'ataano mwenda nenkalekangwe naye nga passport empankaaga naye nga mu bukulu bina ataano mwenda kujjako mpeza mwaka gwe naye mayiko tubadde ba Luganda yobetu kati nze okubeera ku mukolo gwo naye it's not cheap kimuli yanyange yatwakisanya kaliyo kubanga sikaalindako olina messages nyingi bulwafuna munyono ojja mwaka yanjijjira oluusi nebinema ate naye nga nayinga gyemwidde nebimulema naye kati senyonje bwe yajja mbere bitu sinabadde okukwako ne projekiti yaffe zinnago ziringa bbiri batukola appointment ate nayite emyezi mukaaga tawana yedesi omanyi mwami pasta mukuye naye senyonje nga mulungi nga mulungi lumu nantwala mu kyaki nga simayinjendaga mugenda mukavuka mukuye nga tampitangako mu kyaki naye mubintu temanyi bafuna omanyi bulungi nnyo naye nga time tennatuuka ndowooza naye nina okutuuka mu kyaki ekitiwangambye nti ezijja wangu kuye this is beautiful nabijja yala okujja kuwana era eyantwala omusajja mukuye pasita mukuye so ate era twali awo era kale twakali awo nandeetera mukyala we watakona era nengamba olwali nekiba ki n'okubeerawo to grace this occasion we love you, we welcome you. Sina ngenda kubuulira ogenda kwebulira wekka ojja bituukamu otomere olwo tujja okugamba bikuleme naye katogona funa sitayiro yu kunekwata nomukwata kati oli musajja muyivu ate omanyi kwanyakuli oli theologiyani ati oba theologi tusoletera nnyo theologi nayitirira ennyo kuba bijja kulemesa ate abajuliza babiri bategeeza bati bitobireeta byali yaliti otajja kusiŋana wakatono naye tukume yensembayo tatange teyajja kumbaka kyekutulidde teyajja kumbaka ate bwe nali mutwalira omukyala emmotoka negolokuba awo mukamiseumamitabali emmoloka yagwa mukabimbiri awo kubanga omukazi oli bwe yayawasizza akamulogo maama ngamba atuno abato banaga omukazi mami yakulaka mukazi yakulogadda akanyanja kabalokole nina netaata abaki oba musiraamu obwasamira abataata tugende ekabimbiri awo makona ago ngaoveno sikabimbiri lino liva gayaza lino liva mukono kalagi nevunika emirundi esatu naye mingi atafu etuva
tuvaamu nga tetufudde omulokole kizibu nnyo okumala gafa gamba nti amiina. Nenvaamu ne mukyala wange Sala Bunju, nenvaamu ne mukyala mulala era tuge yasumagira nzimu gyamusumagiza naye Mukama n'amugyayo. Emmoloka baagiwayitinga off, nze ne mpangisa endala ne tugende Omologo ne mukakasa nti nze sifa cowboy never die. Tukomyewo taata n'agenda okujja kummotoka nenzirira mwami Sekyeri bade waffe bwesiza batiro olokole musajja wakulukulu banyi niteekawo mwami Sekyeri yali ebintu naye nange yafiira ati naafukamira ne mwana wange emizimu gy'eddiini gino egyambuzaabuza baze namuweerera nze namuyijjanja busukaali nemulabirira namulabisiza kajanja wetulokoka olwabadde tukyawa kati maligi gyotandise siyanyoko na kitaawe bataapa bakuteekamu nono kati byebyo bikozesa ebitaali birungi kwewaffe gyetukawo yebituntu kututaagalina yesimuliri nakwata mukola fabire yammwe omukodyo gwammwe endweyizinga y'abaana yammwe nkoze kino ng'ekitabo bayibuli yevuga kali kyayonna oba yabakigaawo oba yabakiwere nga tekolagana bayibuli yevuga yagamba nti faya empisa zonna zewaffe waffe tukuba n'akapiira obuko siko nga kukutaka n'esanyalala tumukutukagana mu kifu nabuli mukyala mu kifu kati bataata abakoba eno beebo tumaze okugatta eno bayibuli erumaze eno bayibuli bamunyweza kale nasoma bwetu biri mu kusoma bayibuli gamba nti bayibuli mbamaze ekiseera kino amaze okugamba Samwiri gyamusika musajja mulungi ye Samwiri njagala mukakasa nange sigira mwawo yofunye omwana atamala gafunika eno tukuwadde paalu yaffe mu kyaki nafana nene mwami tumusiime akuwadde ekyokugagga ki era nagamba nti olaba omusajja ng'atawaana ataddemu emotions alinga eyenyiizanyiiza ate omwana omuwala nga tamutaa ekyo ekintu kizibu buli musajja akirina wano ne bamuneebuzaabuti omwana taweekayo omuwala mukama yeebazibwe batomanyi omulyanamulabira bulungi batomakyala amukole bintu bizibu okujja nga tofumbizangako lwoyogero naye lwali nfumbiza ku baana otegeera ekigambo ekyo Samwiri tukuwadde ekintu ekyomugaso ate omwami tumusimira mukyala bakuwadde omwana waabwe omubereberye ate tebasinga okwagala mukama yeebazibwa naawe nkumanyi omusajja mulungi naye masse omwana mulungi nnyo oli musajja mulungi badde naawe naye masse muki ntandeko kati mukama yeebazibwe ate n'olwekyo ate omuntu yamuteeseteese ng'agenda senga waffe waali ali mukama wumireko senga oyo bamuyita Mutasaaga okulaba senga oyo yakola dda mukazi abadde mukulembeze mu gavumenti mu banka. You know she has been a first lady in some babeera ambassador mwami wonga ambassador mawanga ag'enjawulo obeera first lady kobotiikirira eggwanga eri mukyala wa his excellence kati omukyala ono ateeseteese bulungi nyanyi otutono gye Haleluya. Kisa kole bulungi fenna mu linnya erya Yesu Kristo waffe. Musumba waffe Musumba Kimuli tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Musumba Kimuli bantu besinga okussamu ekitiibwa mu Uganda. Talwana ntalo kwanze mbeera mu battlefield simulabangayo tali ddalo lyaffe kyetuwulira ekyo kyetuba tukola kiriwo kyetuba tuwulira nekoleeta collection kyemba nyinawo siyinza gaba kye sirina
naye tabaayo. Ekirala talina kusosola okwo. Yajja ku kyaki ewaffe nga buli muntu atya okujjawo lwaki ndi mukalambifu bwe mbikulirwa ekintu mba mulalamuko naye najja nga byonna bimanyi yajja awulidde buli kimu naye n'atusomesa n'atukola bulungi. Ssebo tetugobanga bwekyopya naye amasosirage gonjo okuva dda nga tukola bulungi nnyo ayina limakebo kwesipooziza zabuulira netukolebwa bulungi. Ssebo nawe tweyanzizza ndiwo naddi nnyo sitera kutya kituuti naye nsinze kutya mu abasatu muntiisiza nnyo okuva wano nze nenzikyannyimirirewo neetaaga ekisa kinene. Maama ate tusanyusiraawo okulaba mu ngeri y'enjigulo. Abazadde abatuzaalira Masi mbayozaayoza naye olwaleero muyinza obutakimanya temuyinza kutabirawo nti kuyozaayoza naye Maasa obujja kimanya nti kwali kuyozaayoza kubanga omwana enjagala gye mwagalamu gyenjagala muwala wange n'abalala bonna gye baagala abaana baabwe. Bazadde bangi bakaaba nga bawayo abaana baabwe si lwakuba nti tebaagala bafumbirwe naye ku mulembe guno okufuna omuntu ebyaddala nga muvubuka muto ng'ategeera ng'agenda kukubeerera n'omwana wo gw'otaddemu ssente ekituufu kiri tikirirweya kubanga waliwo lwe twatukanuka kuba abaana tubakwekewa. Nze nasabako essaala ne ŋŋamba Mukama tompanga baana bawala n'oku kyalange tebayini jangu ku sipiidi jasiti okujjako kukka enjiri eba eweddeyo. Ono edibayini asiimwe era bwe bandeetera Masi ne mugamba nti divayini yali afaananira ddala ng'okwi bwe namuwasiza kati naye yali small ng'ate ebisina nabo muwanvu nnyo kati ng'alina okutabula mu sayizi eyange. Kati bwe bandeetera Masi twasinkana mu woteeri kya Samwiri kyali kimukakatako mundeetera kubanga bw'afuukiraawo maama w'ekkanisa ffe tugenda kufa. Kati maama nyina omukebera omukyekinga naye bwe yamundeetera ne mudikomendinga nnyo nga simple ali intelligent ne mugamba afaanana nga Divine mukyala wange. Kati omukisa Samwiri gwalina nti ffenna tubajja eyo sayidi y'emu tekyetaaga kubanyonnyola ate ono muganda oba si muganda asi muganda naye muganda namuwa erinnya egganda. Kati tulina ebifaanagana n'olwekyo tumanyi we tubakwata era njagala kugumya taata wa Masi taata wa Masi njagala kugumya temanyi Samwiri abaana ab'emyaka gye 32 ab'emyaka gye ng'oggyeko Haamu teri amusinga. Kati Haamu olwo mubazi bintu bingi bino si byakusaakiriza. Nze mbadde n'abantu si bakukyemuka ewaffe nkulira abantu 205 ndi 10 ndi kulwakika naye nkubuulira mu bantu bonna bennaakasisinkana mu nsi ab'emyaka gy'oyo Samwiri teriiyo muntu nabe wabwe nakibagamba teriiyo n'agenda musinga kugaruka teri nga sibye ebintu si ebyokukkiriza kimanyi faith nkikkiriza nvuga ennyonyi mu mwoyo nedda practically. So njagadde kumya mukadde wange nti olina omukisa nti abantu bwe batu tebakyaliyo mu Samwiri economically mutandisi wa bintu wa mirimu ffe twasalawo okwekozesa lwakubamu ekizibu babatiza nti akola newoba ofuna $5,000,000 nze awo yekozesa kusinga kizibu ekyo naye tujja kumyalinga notisi mu myaka 5 maaso
Samwiri yetandikira emirimu, alina kampani eyiye. That is economic part. Samwiri asomesa lecturinga, is a lecturer by university. Samwiri musuubuzi, tusuubira ebintu era ffe budget ezaffe zetwogereramu, amakyaki si gonna nti gazoogereramu. Ffe tusanga tukola ebintu nga tugamba tuguleyo ekintu kya $2 billion, te tukole stage ya $3 billion, ate ne tukiyigira ne tukikola butono bwaffe. Therefore ebyaffe biralamu. Kati abeeralikira naye temweraliikirira n'akatono. Economically the guy is creative. Ebitali bino byabakulooka mbuki tuyina ebintu byetukola nga abamuwiza nokuva munsi nga tukikoze nga tubikola n'obusamwiri to the extent nti tuyina abantu betubadde tuyamba nga tubayambira miliyoni zonna. Nolwekyo abeeralikira baddayo buke bwasipe ono mulalamu. That is economic part. Then socially, Samwiri muntu wa mikwano. Nze nalemwadde okusemberera abakungu Pastor Bunjo naseddanga mu kyaki namulabanga ng'abuuzako babishopu eri siyina mukisa kwonna nga mwagala nga bwekiwulira nga Pastor Kimuli aba akyama ku gate bamutuukiza wa bishop bamuyisawo kuyisa notya n'oga waika tubaleke. Naye Samwiri oyo muntu wa mikwano era namwewunyaga ng'akolagana n'abakulu nengati Sawula alagulira wamu ne bannabbi. Kati socially wawaggulu nnyo emikwano. Agenda mugenzi n'asoma bw'ati anajja n'emikwano gy'otayinza nakumanyi internationally buli wamu bonna oyesa. Anti mwagala kuwulira bino ng'abantu afudde omufune mumuwa credit nga takyasobola wadde okuzimbamu. Naye nze bino kamukuwulire mubeere bakubi. Ekyokusatu intellectual abasinga mulina honorary doctorates. Abalokole musasula y'akasente ne bakutikirayo ekiyitwako ngena amwewana tuli ba dokita. Naye ono dokita ng'asomye ow'ebitabo oyo dokita wa bitabo fokubaye twasisinkana twagamba nti mwene kyaki kusoma kuli kompaluzale teeka ewaffe tusoma wakiri osomayo first term ne tugamba drop out. Kati tusoma ebyokusomera ddala. Nali mbuulira ne muganja asoma amateeka nange ayayagala kukyusadde mu theology ne tusoma. Nze nenfuuka looya nga naye yali looya n'agenda ng'asoma n'agattako psychology n'agattako biki paka bwafunye doctorate. Kati intellectually omuntu n'asoma n'ayita mu ezo series nga ddala tebamugambangako ngeri yakweyisa ddala ethics zonna ebitabo byonna code of conducts ezitufuga newabula bwemugambako how to behave. Balooya tufugibwa amateeka 11 acts gakowulira nti act of parliament act bweti ffe tulina nga tuga secondary regulations ezaffe ziri 11 entongole. Tuyina regulations eziri very very strong to the extent tilooya tebamukkiriza kuvuga piki nemo mobile money lije kufuddeko nga tebatukkiriza katuli bawaggulu nnyo we are difference. Kati ebyo byonna ebiba tebiina kyebigase ku mpisa eza Samwiri. Ebyo byonna byogera emitima gibakola ekiri gibake kubanga nina abasingira adefuna mu mikwano gya mase mingi nga giri concerned about the boy. Abana tebamanyi mulimu n'omuntu gwogamba nti singa abadde na mwana mukulu n'awasa wange. I'm telling you, bino si byakusaakiriza Samwiri mulage mukulu. Nandibadde mbabuulira ntambudde nsomye bweziba nyo bitulinnye naye nkubuulira sisangangako muntu nga muntu mulamu ku myaka egyo nga Samwiri Sseggirinya. Kati agenda kukola kinene, agenda kuyamba nnyo. Then bwe tudda ku social twagimaze intellectual twagimaze. Kati intellectual
ono yakulira yeddiini wa university eya Harvest Bible University. Kakati luli twatikira abayizi 351. Abayizi si baana bano basumba baweereza 351 ng'abamu balinnya nnyonyi okujja okubatikira oyo yakulira university gye twogerako eri accredited by World Council for Higher Education. World Council for Higher Education. Abamanyi ojja kubuuza ebizimbe tukyakola naye tuli affiliated Bible School eri mu Los Angeles era bakama bayo bajja kujja ku luno bakolere wamu n'eddiini naye nga yakikulira ekyo kyokka oba tobuuza abantu baagala nnyo akola mulimu ki yakulira abayo basasubwa $2 million ebyo temuli. Somewhere is multi-purpose. Hard working bwakwata bwati omulimu. Then spiritually nze buli wennemu ne bwendwalira ne bwenkutuka bwenti oyo yabadde atwala ekintu maaso yekako ogwaku nga adduka ku church nga abuulira ku kino teri mulala kisobola oyo Samwiri. So omuntu bwe mufunye saagala mwogerera nnyo ng'ayogerera erimba ejjebbi. Ebisigadde Mase yajja okubagamba. Mase namugamba ne mugamba nti wanabaayo akavuyo kajja kuba kavudde gy'oli. Why? Amusua Ssenyonyi tayumba tawaanyisa bigambo bino ate nze nkikola kakati za mu nsonga yansinga obutulumirivu kubanga tebayiri ono twabadde tujja twetwala era baleeta ensonga z'alina okusooka n'atuula eri n'azibwa ewaawe wamu bw'amala gajja mugamba kyogera kirungi naye approach go back genda weeseti kakati ono ye waayise walimu oluliro era kyokolamu Katonda zaatuyamba mpola yakanzalira abaana 14 naye kolowooza abantu abazaala talaba abo abala kikange kabizinesi nayisemu sijjakola abaana abawirira abaana fasipodi asoma busawo tasobodde kuba ali mu sekendiya kati awo nyinawo abagenda ku siniya abagenda ku university basatu abatudde siniya 6 abayingidde erevu baba baliko 2 olevu ne wabaawo kati awo buli wabalangoka wansi beyongera bungi paka ku kifugi naye ono yabazadde obubulo yabazadde ate balinga babeka bawagasalira mu ddwaliro eddwaliro lyo omu that is how cheap kati bwe boogera ku kukkiriza kwe tuli balala oku kwe twakasalira mu ddwaliro ate abasigadde tuba tugenda ne tuzaala tuba tufuna ne tufuna tuyambako nga waliwo abimanyi. So nze mbeebaza mwenna abava sayidi eyo wadde Mase ali walize era nkiraba bwe ntyo bane era mbeebaza n'olwa divayini ono mwebale nnyo mwebalire ddala Ssenyonyi ayinza otutukoppa mwe temutunulayo bwe mulaba nga balina abalongo ba 7,000 musabe busabi mukisa. Haleluya. So ono ye divayini wange tuli naye tanobangako nze wabawo bennobamu katonotono naye enzira yeera waliwo ebiyitawanyamu yenjawulo gyennyina nti nze ndibwalaali seebyomu tetusongaagamerumu tetuyombangako ffe okuyomba bwe kwetaagisizza nga ndaba nze nnyo nze gino kontrolinga bayibega akakkanya ennyumba yo mu kitiibwa nze mbuga kino kiba kiwayo oli public figure ndi public figure okay etutambula kale bwe tutyo ffe tutambula naye waakiri enzaala ekulaga tukolagana waakiri. So thank you very much divine. Akati basebo ne bajjabo omuntu buli bubiri ojja kuwayokula amwebuunya mbadde sinalwayo muzadde akola follow-up nga muzeeyi wa Mase wanjawulo nnyo wanjigiriza ekintu toge mazima abaana beetaaga follow-up. Muzeeyi yalinnya yankubira simu najja mu ofiisi
For the first time yajja kulagirira bulagiri. Era eri waliwo ngeri gye tupangisako paati, waliwo abavunduvumu Mukama eyanyamba n'atagendawo, oli awo yandiganye omwana w'okujjaawo. Naye muzeeyi twayogera ne munnyonnyolamu ebitonotono era nga bwe ŋŋambye nze seeyimirira muntu yenna gwe simanyi mpozi nga ki kubanga kuba kusaba be bantu abakwata ne basaba for 7 hours. Bwe kuba kola ki yakulira abavubuka, yakulira balooya, we are 9 lawyers. Nawe 10 yatwegaseeko, tuyina komiti y'abalooya naye oyo yatukulira ekyapasoli waffe. Kati tuyinza kuba tukulira omuntu atamanyi. N'ekirala bamuzeeyi Bassenyonjo, abamu temwabategeera era muyinza obutabamanya kubanga teboogera. Naye muzeeyi be mulaba Saidi wano balalamu. Era bamuzeeyi Bassenyonjo omu yakulira kyaki ya kati yakulira eddiini namba ye bishopu wa Uganda wa ddiini namba yagikulira mu Uganda wano eddiini ezimba kyaki ezinungi ezo ezinyirira Latter-day Saints yazikulira muzadde we kati akulidde emikono Samuel zyotayiza nakutegeera owegubi yamuweerera n'amwongerayo. Then daddiwo omulala Musumba Sylvia Kwasi. Kati ffe gye tulwanira n'ebintu taata yayina essabo yali asinga essabo eddene kutula netwekutulako na bikooya konna. Kakati ye ate ono mulala obulamu bwe bulala. Maama wa Samuel yamuguza oba lwakuba yamuzaala muto nnyo kubanga abamu temunnamanya maama wa Samuel. Samuel tamanyi nnyo okulaga bantu. Kwobuuza ono ye maama wo madde nja kuleeta naye mu magezi g'abalooya naye kambalagera okubantu. Maama wa Samuel ibuka obubire ku bantu. Kakati bw'ozaalibwa bazadde bakuzaala nga buto oyita mu bintu bingi naye oyiga bingi. Therefore amazima gali nti kituufu nasinga obutaddemu ssente nnyingi, nasinga obutegese naye amazima gennyini nasi agudde mu mikono egy'enjawulo. Agudde mu mikono kyonna kyonna kye bagenda okufuuka amazima mugenda kukirabako nga si byakusakiriza na kubagumya oba tubazaamu maanyi okukkiriza kwekirokola netukikuba netukitambuza netukituusa gye kituuse tutulodde mabega. Ate Samuel ajja kuwangaala, ye agenda kuwangaala. Lwaki? Samuel teyeeteeka mu byabufuzi ati ajja kuwangaalako okusinga ku nze kubanga nze ndimulwanizi wa ddembe lya buntu. Ate ono yabirabira wali wabbali. N'olwekyo yagadde kubagumya mwenna. Akagambo kaika mu Samuel volunteer non-fit injuria. Buluma yaguzza kyoyingiddemu kigenda kusalawo kinene ebintu byo byonna. Ennyiriri zonna zonna ozimanyi. Bayibuli egamba omukazi omulungi awatali kuteesa olwongera 11:22 luluma mase lukwate mu mutwe. You are so beautiful, exceedingly beautiful. Naye bona obulwa judgment ngero 11:22 egenda kusabulanga buli lunaku olwo olunyiriri olwo nti omukazi omulungi nga naye tamanyi kuteesa nti abanga ki abanga ekyuma ekya zaabu mu nnyindo y'embizzi. Lunyiriri lwa Bayibuli bonna byute abo basire kwini ate nga kiyinza n'okukyuka nekifuuka sire kwini kibadde sire kwini nekifuuka mu sire kwini. So byute etuyamba naye okuteesa okw'omuntu kugenda kukolera nnyo. Samuel is a leader, tayomba talwana ne bwe weepika otya niwe kiba kyetaagisizza kuba waliwo nze lwendaba nga okyetaagisaamu naye takikola. So wekuume ogenda kunyumirwa
era susu yagala abantu bonna, yagala abantu. Ekyo kigenda kukolerayo omuntu w'abantu. Otherwise obajja kunyiiga okomeyo Samwiri muntu w'abantu mu ngeri yeetama, kati tolwanyisa bintu otajja kusobola. Bwe omulabamu ekintu ekimu omanya nange kyannemeramu, ne Katonda kyamulemeramu, ne Pastor Bungi akolaganye naye kyamulemeramu, ne Musumba Mayiko kyamulemeramu. Kati gwani agenda okulwanagana nakyo? N'olwekyo kakkana okkirize teweewa buvunaanyizibwa butali bubwo, tolisaayidiva byokebera amasimu, okukola kiwummula. Omupoliisi abakazi gye bali, Samwiri yandiwasizza omupoliisi omukazi. Teweekoza byabapoliisi bw'ojja osooba owummula. Tulina bakanyama ewaffe bali 2 be twatendeka ne batwala enaggulu okubali gye sitalinga. Kati singa twayagadde mukuumi twandireese bakanyama ne tubamuwa. Olwekyo teweefuula mukuumi otambulirako twalinnye nawe olinnye booda ebyo biveeko, ojja kwabikira bwera omutwe. N'olwekyo Mukama awe nnyo omukisa, basabira muzaala abaana, basabira ekisa kya Katonda kibabeereko, nammwe mwenna abooluganda nga wano oyagala kunoba ebintu biddemu. Babikwata mukwasi tewafuna basomesa balungi. Mukomeewo muddemu ebintu. Tonoba, musala amagezi tonoba. Omusajja bw'aba afuuse ekizibu, kuuma onoonye engeri gye kugisolovingamu. Tonoba, kubanga oba ofuuse ekizibu nono aba afuuse ekizibu. N'olwekyo temunoba, buli we munoba abaana mubaleka mu ddenja. Ffe tulabye obulumi, tukaabya amaziga aga buli kika. Ne twebika embugo mpaka we twava mu byalo, ne tutoloka tuyingira ekibuga nga tulabye ku njoka kuzaala. Buli kintu kiba kikuluma. Baakolezanga abaana emmere ne babaddiza bati, nga olaba teri akuddiza ekyo kyokka ne kikaabya. Buli kantu emisango tegikukwako, teyasekudde ebinyoba, tebyakoze, teyakoze ati yatambudde yakubye omupiira negugwa mu baati, taata we n'azuukuka. Tebikwako misango gatoli. Bannange abakazi muve by'okunoba, buli asubira okunoba togenderayo ddala. Muzaalayo obwana ne muleka mu ddenja ne tubonaabona. Omusajja kuwa mwefunira. Kati oba kuwa mwefunira ate oboza afuuse ensolo, kati gwe bakufuukidde ensolo nze ate yabagwamu mulavu yammwe agenda kunfuukira ki? Sitimba. N'olwekyo bwe by'okunoba buli omu akiyingiddemu toba nakyo. Gakaabe buli omu afune gy'akaabira. Oba okaabira mu kiraabiro, oba okaabira waba oba okola. And just paka bamutambudde. Munyumirwe. Ekyo kijja bayamba. Mukama abawe nnyo omukisa, kambasabire. Taata mu linnya lya Yesu tukwebaza olw'abagole bano Mukama. Mukama Samwiri abadde ntambula naye ebbanga ddene nga mbuulirira abafumbo nga abiwulira. Ate nga azze ayita bulijjo, sikakasa nti ku luno bino byanaaba teyategeera. Kyenva nkwegayirira mukakkanye, muwe ekisa. Manyi balooya tulina bwe twetwala, naye abeere muntu wa bulijjo ng'ali ne Masere. Kabaka wa bakabaka ne Masa alina bye yasoma, kati naye amanyi bikummyera. Naye kyenva nkwegayirira bakwataganye babeere nga bakkakkana. Byonna ebizibu bibagenda okusinkana Mukama bisoboka. Buli kintu kyonna okisobola. Adamu yagamba, this is the bone of my bone and the flesh of my flesh. He owned the bone and the flesh. Samwiri akkirize bw'asangamu kagumba nako kabe kake. N'ennyama yiye bawe ezzadde, sobolula buli kintu kyonna, bazaale abaana baabwe nga si ku direction z'abazadde, zaala 2, zaala 3. Ebizaalira abaana tetumanya alyokola Isirayiri. Bazaale abaana baabwe. Mbasabira obukuumi, mbasabira obugagga. Bakiike nga bazadde nga n'abazadde beewuunya nga buli kiseera tubanga abagenzi okwanjula. Sabira abantu bonna abali wano mu kkanisa eno ng'obufumbo bwabatama n'abo abaagala okunoba. Mukama obabikkulire nti bannaabo abaana tebali mu mbeera nnungi, beekalirira ku sigiri ku ssaawa n'obuuza kasooli omumala kufunako mmeka, naye nga bino byano byabo bakuuya okubonaabona ati bali kubonaabona. Kyenva nkwegayirira nabo bakomyewo mu magezi mu kisa. Byonna mbisabye kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Nziza nnyo Apostle. Kama akumpeere nnyo omukisa. Amen. Pastor Musokesa eky'okulaba ne bwami Lubega.
Mwebalibwe kujja bannange. Amen. Omukisa ssebo. Ekiseera kino okusaba Samweri mwami omukyala Ssenyonjo abayimire wano tugenda okuwaayo mu nnyumba ya Mukama abasikako omukono abayozaayoza abakulisa omukono gwaffe gujogera gali baasha baffe in the way to the baskets. They will take it, but very strategic. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events.
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events.